basse mugayaavu n'obutakwatagana n'abatuuze mu bitundu gye baasindikiddwa okukola saako okukola emirimu mu ngeri y'agadibenga lyeze ezimu ku nsonga abakulu mu yafeesi ey'obwa pulezidenti evunaanyizibwa ku ba RDC ze bawadde ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mu babaka ba gavumenti olunaku lw'eggulo. Enkyukakyuka zino zaazingiddemu ababaka ba gavumenti abasukka mu 8 ng'abamu baawummuziddwa so nga abalala baakyusiddwa okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala oba ekibuga ekimu okudda mu kirala anti bulijjo nannyini kakomo bwakakusaba ossaayo bussa mukono. James Tweheyo memba kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'aba RDC mu minisitule ey'ensonga y'obwa pulezidenti agamba nti enkyukakyuka zino zaakoleddwa ku lw'obulungi bwa gavumenti n'abantu b'ebitundu ebyo enkyukakyuka zino gye zaakoleddwa. Abamu baba bakoowu nga baagala kuwummula, abamu enkola yaabwe naddala ku nkolagana n'abantu n'abatuuze oluusi teba nnungi, abamu mu delivery of service. Kubanga omulimu gwa RDC ogusinga kwe kulaba nti abeera eyo ng'alingiza emirimu egikolebwa mu buli disitulikiti. Abalala bonna basinga nnyo okukiraba ku security naye nedda. Omulimu gwa RDC okusinga kwe kulingiza ku mirimu egikolebwa mu disitulikiti gikolebwa bulungi, akasente akasindikibwayo tebakabba, projects ezigenda ezikolebwa bulungi, n'olwekyo abamu baba ddala tebakikola bulungi. Abamu ku baakyusiddwa kuliko abadde omubaka wa gavumenti atuula mu kibuga Masaka Fred Bamwine ngono yagiddwayo n'atwalibwa e Nakaseke era ngono yasikiziddwa Teopista Senkungu yagiddwe Bukomansimbi. Fred Bamwine okuva lwe yataalibwa mu kibuga Masaka abadde akugulana n'abakulembeze baayo saako abatuuze embeera eyawaliriza abakulembeze b'NRM mu kibuga Masaka okuwandiikira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa nga bamusaba ajje Fred Bamwine e Masaka tikubanga enkola yeesaanyawo obuwagizi bw'NRM bwekyasigaze Masaka. James Tweheyo agamba nti enkola ya Fred Bamwine ebadde abatuuze tebagyetaagira ddala nga nabo oluusi abandi badde n'amawulire agakwata ku butali butebenkevu mu bitundu by'e Masaka babadde tebakyasobola kutuusaayo nsonga gy'ali olw'embeera eno. Amani Sentonga abadde omubaka wa gavumenti Emityana yagiddwayo n'atwalibwa e Lwengo mu kiseera kino ng'ebyokwerinda e Lwengo biri yegeyege olw'ebijambiya wamu n'enkyukakyuka endala nnyingi ezaakoleddwa. Kubanga waliwo olusi embeera bwe kuzitowerera abatuuze bw'oba tokwatagana nabo bulungi wayinza kuba mu nsonga bbiri. Oyinza kuba odduka ku sipiidi kubasinga oba oyinza kuba gwe oli munafunafu okusinziira ku bye bakola. N'olwekyo ye yadde adduka nnyo ku sipiidi abatuuze ng'atakwatagana nabo. Bulijjo omuntu naddala bakozi bannange bwe tuba tubakyusa tubayita ne tubanyonnyola oli mulungi ku kino na kino naye ku nsonga eno olaba ejja kuleetera obuzibu wano. N'olwekyo katukukyuse bwe muba mukyusa abantu muba mugezako kunyweza embeera naddala ng'ey'e Masaka gy'olaba enzibuzibu. Embeera ya Masaka bwe tufuna omuntu anaakwatagana n'abatuuze abanaamuwanga sigino embeera ejja kulongooka. Poliisi y'Emitete mu ssaza Mawogole Sembabule etutte entyagi abakyamu abalowoozebwa nti babijambiya ababadde bamaze okulumba amaka wamu n'okumenya amaka g'abatuuze babiri e Sembabule era abakyamu bano poliisi bakubyemu amasasi. Omusasi waffe omulangira Jime Sekabiito yalina ebikira ku bino. Bino bibadde ku kyalo Nabiyaji mu gombola y'Emitete abazigwa abalowoozebwa nti babijambiya bwe bayingiridde amaka abiri okuli Eliya Haya Sembatya ne Henry Makanika ne bakuba enduulu ne bakubira amangu ago ne poliisi y'Emitete n'etuuka mangu eduumirwa Venancio Nwamanya n'akuba amasasi mu bbanga olw'ababbi ne bateekako kakokola atondeka nnyuma. Balirwana b'abantu bano be babadde balumbye okubadde Muzeeyi Kooki Mayanja Kakono n'abalala balina eminyolo egy'ebweru babasibiddemu nga tebalina we basobola kuyita kufuluma okusobola okubataasa. Embeera ku kyalo kino yeeyongedde okubeera ey'obunkenke abazigu bano ab'ebijambiya bwe basudde ekibalwa kikiro kitwala omunaku mu maka ga ssentebe w'ekyalo kino Peter Mukasa nga bamulaalika olunaku olw'enkya ku Lwokusatu okudda batemeeteme abantu nga naye y'omu ku bo okuggyako ng'olunaku olwaleero Olwokubiri abasindikidde emitwalo 5 ku nnamba y'essimu eno gye bataddeko eri 0759 29 26 04 ng'eri mu mannya aga Emmanuel Byalimana.
Ekibaluwa kino kikiro kitwala omunaku abakiwandiise ne bakisuula balabudde n'okutemaatema abasirikale aba SPC bana ku poliisi ey'Emitete okuli Sseggujja Isma Keita, Seruuma Sasi ssaako Esther Nakiranda awamu ne Ruboobi Julius nga bano bataddeko ensonga nti babalemesezza okukola omulimu gwabwe obulungi. Abaserikale wano bagendedde okukola statement ku poliisi era ne basaba bakama baabwe okubongera ku bukuumi kubanga abasajja bano buli kye boogera bakituukiriza. Nze Jimeseka Bito kula CBS wano Emitete. Ebyongo bitadde ku mabbali poliisi etandise okunoonyereza ku bantu abasudde ebibaluwa akawungeezi k'eggulo ebitiisatiisa okutema abatuuze b'oku kyalo ky'Essagala Kasaali mu disitulikiti ey'Ekyotera, ekintu ekitadde abantu b'omu kitundu ekyo ku bunkenke anti bulijjo yali abojjeddwa ku musota bw'alaba omunyadduka. Abatuuze aboogeddeko ne Kyabbasa bagamba nti waliwo abantu ababasuulidde ebibaluwa ebiraga nti abantu b'omu kitundu kino bagenda kutuusibwako obulabe era nga ebibaluwa byabadde bibalabula okwongera okwerinda. Sempamu nga nsinzidde wano Essagala nga babiwandiise bataddeko nti ffe ab'ebijambiya era nti bagenda okuzinda ekyalo kyaffe Essagala Bbanda n'ebyalo ebiriraanyeewo nga Kisamula. Twasuze ku bunkenke nga tukuuma. Obunkenke buno situyinza kubitwala nga bya lusaago oba lubalaato kubanga bwe tusinziira ku gye babadde babisuula ate era ne bamala ne batuukiriza naffe era tulina okusigala nga twerinda kubanga okwerinda si buti. Bano si beeboka abafunye ebibaluwa ebitiisatiisa okutta abantu. Abamu obubaka obubalaaliko okubasanjaga batandise na kububawandiikira ku nnyumba zaabwe era nga bano kaakano basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Wabula ayogerera poliisi mu kitundu ky'e Buddu Muhammad Nsubuga agambye nti kituufu ebibaluwa ebitiisatiisa abantu bisusse mu kitundu wabula n'asaba abantu ababifunyeeko obutabyongerayo walala naye babitwale ku poliisi. Bakiranga babisuula mu disitulikiti ezitali za njawulo kati nga Bukomansimbi, Ekyotera basuula Juzi, Erengo aba kisatiisa okulabula nti no bagenda kukola kino nekiri naye ffe tubadde tugumyanga bannayuganda bonna okulaba nno obulabye ekibaluwa kikwate okireete ekikwatako oba ne okubire poliisi kuba tulina engeri gye kikwatamu ate ebimu tutandise obiraba nti nno nga byongera okutiisatiisa bannayuganda naye kye tulina okugumya abantu b'e Masaka oba mu bendobendo by'e Masaka tinasika obulamu tassa mukono buli omu abeere musaale ku kikyawulidde kyategedde bateekamu embeera y'okuteesasiza ne bateekako n'amasimu era gano amasimu era tugenda kubanga nako tuga following kibayita phone tracking. Abasuubuzi abakolera mu katale akaabaliko obulemu mu kibuga Kampala okumpi ne paaka ya takisi empya bakeeredde mu ntiisa akatale kaabwe mwe bakolera basanze kakubiddwako ebibaati. Omusasi waffe Jennifer Nakato alabye ku basuubuzi bano nga beewuunaganya. Abasuubuzi abakolera ekyenguluwa paaka enkadde okumpi n'ekifo eky'abantu abaliko obulemu bakukulumidde abakulembeze b'abaliko obulemu obutabawa budde bumala okweteekateeka okunoonya gye badda nga mu kiseera kino ekifo we babadde bakolera bakubyewo ebibaati. Okusinziira ku bamu ku bakulembeze b'abaliko obulemu betoogeddeko nabo, Ali Muzeeyi ategeezezza nti bamaze ebbanga nga baagala okukulaakulanya ekifo kino wabula nga tebalina busobozi okutuusa we baatuuka ku nzikiriziganya n'ekitongole KCCA ekisalawo okubayamba okukulaakulanya ekifo kyabwe kino. Ekifo kino kyaweebwayo meeya eyaliwo mu biseera ebyo omwaka gwa 1995 Christopher Iga eri abaliko obulemu okusobola okukikozesa okufuna tebateeka mu nsawo. KCCA yatusaba ekulaakulanye ekifo kino ng'eyagala ekifo kino kituukanye n'omutindo gw'ekibuga Kampala era kyekimu ku biremeseza okugulawo paaka nga bagamba tebasobola okugulawo paaka gyamaliddeko omutindo gw'ensimbi ate nga ebifo ebiriraanye paaka nga bikyafu nga biddugala. Kubamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo ababadde bakolera ku luguudo okumpi n'ekifo kino bategeezezza nti wadde babategeezaako naye tebabawa budde bumala nga kati mu kiseera kino eky'omuggalo nga buli omu anoonya ekigulira amagala eddiba kigenda kubakaluubiriza nnyo okunoonya gye badda. Bano mu kiseera kino buli omu atudde ku mugugu gwe era nga mu bano mulimu abatunda engoye, abatunda ensawo wamu n'abatunda engatto nga mu kiseera kino basobeddwa gye badda. Ku lwa 88/8 CBS radio y'obujjajja, nze Nakato Jennifer wano mu kibuga Kampala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebantu.
Kimenya mateeka omukozesa obutateekawo mbeera nnungi omukozi gy'akoleramu ng'ali ku mulimu nga munnamateeka Derek Kavuma bw'annyonnyola. Etteeka erya Occupational Safety and Health Act erya 2006 lirambika bulungi nti omukozesa anaateekangawo embeera okulaba nti abakozi be embeera yaabwe ey'obulamu eri bulungi ate nga tekoseddwa, era nga mu bimu ku ebyo okulaba nga bateekawo ebifo nga kaabuyonjo abakozi bwe balina okulaba nti baddukira, era singa omukozesa alemwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo omukozi n'alwalira ku mulimu nga kivudde ku bulagajjavu bwa mukozesa obutateekawo bifo ng'ebyo ebikyamirwamu, omukozi yenna asobola okwekubira omulanga eri oyo avunaanyizibwa ku bakozi. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu bitundu eby'Endeeba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala bwe bagudde ku mulambo gw'omukyala agambibwa okuttibwa mu bukambwe. Omusasi waffe Sharifu Lukenge alina ebikirawo. Abatuuze mu Ndeeba wano ewamanyiddwa ng'ewa Diniya be bakedde okugwa ku mulambo gw'omukyala ateeberezebwa nti yattiddwa buttibwa. Omulambo gw'omukyala ono buliko ebisago eby'amaanyi, wabula abatuuze wakati mu kikangabwa kino bakubiddewo poliisi ng'abasirikale baayo abatagidde ku mmotoka ey'akabangali be basoose okutuuka mu kifo kino nga kaakano balinze kabangali ya poliisi okuggyawo omulambo guno nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ku kiki ekyaviiriddeko omukyala ono okufa ku lwa 88 akatonnyeze 8 ey'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu Ndeeba mu Kampala. Minisitule y'ebyenjigiriza ezzeemu okuyita abakulira ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu okuteesa ku kirambiko kya gavumenti ekitongole ekya White Paper ekirina okugobererwa mu kuggulawo amatendekero aga waggulu okuva ku muggalo ogwava ku bulwadde lumiima mawuggwe. Enteeseganya zino zaatandise olunaku lwaggulo n'abamu ku bakulu mu matendekero ag'enjawulo naddala ku mutendera gwa primary ne secondary, era amasomero gasuubirwa okuggulwawo mu mwezi ogujja ng'ebibiina okuli primary esooka ey'okubiri n'eyokusatu wamu ne senior esooka ey'okubiri n'eyokusatu bye bisuubirwa okusookerwako. Ensonda zitegeezezza nti minisita w'ebyenjigiriza Janet Kainembabazi Kataha Museveni yayisa abakwatibwako ensonga mu byenjigiriza olwaleero okwetegereza ekirambiko kino ekigenda okulaga engeri amatendekero aga waggulu gye ganaatambuzaamu emirimu wakati mu kusoomoozebwa okwajjawo okw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Oluvannyuma ensonda zigamba nti olukiiko lwa kabineti lusuubirwa okuddamu okutunula mu binaaba bisaliddwawo mu lukiiko lwaleero oluvannyuma bitegeezebwa ensi. Wabula newandibadde enteeseganya zino zigenda mu maaso, naye minisitule y'ebyenjigiriza n'amatendekero aga waggulu bakyalemeddwa okukkaanya ku bukwakkulizo n'obuwaayiro obumu obwateereddwawo okusobozesa amatendekero aga waggulu okuggulibwawo. Gavumenti erina ekiteeso nti amasomero ku mutendera ogwa Nassale tegaggulwawo nga waakiri bateekewo enkola ey'okukuŋŋaanya bamwoyo gwa ggwanga okusomeseza abaana mu kifo kimu ku kyalo ekyatabudde bannannyini masomero ku mutendera guno. Asadu Kirabira akulira amasomero g'obwannannyini agamba nti gavumenti obuwaayiro obumu bwe yabadde ebawa si bwangu bwakugoberera, era ekyokuteekawo ebifo omusomesezebwa abaana abato nga si masomero ageetongodde kya bulabe eri abaana b'ensi eno. Ba village volunteers bakuŋŋaanya abaana, bagenda bakuŋŋaanya abaana ne babeera mu kifo kimu ne basomera awo, oluusi ne bateekawo radio, oluusi ne bateekawo TV, oba nabo ne babayambako. Kiraba ng'ekiyambe ennyo kubanga ekisooka kipromotinga illegal schools, olwo abantu basinzira awo batandika amasomero. Ono era annyonnyodde nti gavumenti ebadde eteesa ekyokusooka okuggulawo amasomero mu disitulikiti ez'enjawulo naddala ezitakoseddwa nnyo kirwadde kya korona, n'agamba nti kino nakyo kyakutaataaganya ebyenjigiriza. Wabula akulira ebyokulondoola amasomero ku mutendera ogusookerwako mu minisitule y'ebyenjigiriza Mulindwa Ismail bano abawadde amagezi bakkiriziganye n'ebirowoozo ebireetebwa kubanga byakuyamba Uganda, era nti kaakano batandise ku nteeseganya ez'amatendekero ku mutendera oguddako ogwa Haaya. Ssaabasajja Kabaka Maaso Mooji ebigambo bye bya nkizo gye tuli. Abantu bangi ennaku zino naddala wano mu Buganda ne mu ssaza lino ery'Obuddu battiddwa mu ntiisa, era kati waliwo okuwamba abantu ng'abawange basaba ensimbi balyoke bate bwe baba bawambye. Abatemu bamanyi n'okulaalika abantu mu bitundu gye bagenda okutemula abantu nti babe nga beetegese okubawa ensimbi. Tusaasira
abo bonna abafiiriddwa eŋŋanda n'emikwano gyabwe, tusaasira abo bonna abatuusiddwako ebisago ebya buli ngeri era n'abo bonna abakyali ku ndiri. Tusaba nti Katonda alowe amaanyi n'okusuuka amangu. Waaliwo ebiseera ebyayita abantu bwe baasuliranga ku nsiko, tetwandyagadde nate okuddayo okusula tebuukye nga bwe gwali mu biseera ebyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Abantu babiri bayiseewo okugenda ku mutendera oguddako mu kazannyo k'okuddamu ebibuuzo eby'ebyemizannyo aka CBS FM Sports Bingwa akatandise mu kiro ekikeesezza olwaleero ku laadiyo Kyabba Ssemmanduso. Abayiseewo ye Fadala Bulayimu omuwagizi wa Vipers ne Manchester United akuŋŋaanyizza obubonero 16, saako Rosemary Nantongo omuwagizi wa Vipers ne Manchester United akuŋŋaanyizza obubonero naye 16. CBS Bingwa addamu olwaleero era abantu bana leero be bagenda okuvuganya okuli Zirimenya John owa Chelsea ne Bulenga FC, Semugenyi Patrick owa Manchester United ne Villa Jogo Salongo, Sekalongo Moses owa Juventus ne Vipers ne Mujabi Abdu omuwagizi wa Manu ne Villa Jogo Salongo. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Lwali lumu Kabaka Ndawulanga anyumya n'emikwano gye n'alagira baleeta abaana be abalangira bokka olwo mikwano gye bamubuulire mu bonna asinga okumufaanana, era abalangira bwe baleetebwa bano ne bamulaga abo abaali bamufaanana ennyo. Abalangira nga tebannaddayo nkalubo n'agamba Kabaka Ndawula kanaakulya ti yamanyi ewali omulangira asinga bonna abaali baleeteddwa okumufaanana, awo Kabaka n'amuwa olusa nti kale amuleete enkeera amulabe. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1876 gy'emyaka 45 egyakayita, amagye ga Misiri kyaddaaki gaava e Lubaga Ssekabaka Mukaabya Muteesa omubereberye we yali agawambidde okumala ennaku mu ngeri y'amagezi ng'agalanga ejjoogo. Ye omujaasi Nuhu Aga eyali agaduumidde yali yeemuludde mu nnaku ezaali ziyise n'agenda, nga Kabaka Muteesa alinga eyali ategedde nti bano Kedivu Ismaili owa Misiri yali abatumye bamulyeko ensi ye ng'agendera ku ndagaano gye baasooka okumukozesa mu myaka egyali giyise ng'awaayo ensibuko y'omugga Kiira eri Kedivu Ismaili naye nga ye tamanyi. Kabaka Muteesa omubereberye bambega be baali bamulabudde nti era waaliwo ne musajja wa Kedivu Ismaili omulala eyali ajja nga ye Emini Pasha, naye nga Muteesa yabuzaabuza Nuhu Aga nti Aga teyeetaaga kuba na bamuyamba okuzimba enkambi gye yali ayagala okukuba e Lubaga, tikubanga ye Muteesa yali wakulagira abasajja be bamuyambeko. Bwekiti abaweereza Abamisiri ono be yali azze nabo baddayo, awo Muteesa n'atandika okwebuzaabuza. Omusajja yali amanyi n'olulimi Oluwalabu n'akomya okulwogera ng'ayogera Luganda lwokka, ng'era okuwuliziganya n'Abamisiri bano weetaagisaawo Omuwalabu omutaputa, era abajaasi Abamisiri ebyokukozesa byamala kubaggwako ng'olwo lwe bategeera nti bali mu buwambe bwa Muteesa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ndambi Gwebuza nga mutabani we yali president wa Mozambique Amando Gwebuza yeeganye ebyokwenyigira mivuyo egy'obulabbayi n'obukenuzi kitaawe we yafugira, yaddenga ensonda zimulumiriza okubaka lyabugalulanga olubuto lw'omusamize. Omwana Ndambi Gwebuza y'omu ku basibe 19 abali mu kkooti nga bavunaanibwa okukozesa omukisa gwa taata w'omwana ono okuba mu buyinza mu 2013 ne beewola ensimbi obuwumbi bwa $2 baazeewola mu kyama okutandikawo kampuni zaabwe, naye ng'ate gavumenti yeyina okusasula ebbanja eryo. Ndambi Gwebuza bw'alabiseeko mu kkooti etuula mu kkomera ly'e Maputo gye baabasibira, yeeganye ebyokuweebwa ekyoja mu miro okusobola okuyisaawo ekyokwewola obulindo bw'ensimbi buno, kaakano obumufuukidde kampwerenda ng'ensimbi egula amaduudu. Omulamuzi ali mu mitambo gya kkooti yalagira ono omwana we yali pulezidenti wamu ne banne kkooti okubawozesa ng'etuula mu kibangirizi eky'ekkomera mwe baabasibira baleme okuteebwa, ate mu kkooti bagirenga mu byambalo bya kkomera bakimanye nti tebali mu maka gaabwe. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabba Safama gaagano.
Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula emiganyulo mu kuyonsa abaana ekimala nga bakizudde nti omwana bw'ayonsebwa obulungi naddala mu myezi egisooka kikendeeza ku bwangu bw'okutawaanyizibwa obulwadde obw'entunnunsi mu bukulu. Abayivu abaalina abasomesa abaabayimirizanga emabega w'ekibiina olw'okwebakira mu kibiina okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku McMaster University Hamilton mu Canada ne balondoola abaana abasukka 3,000 okuva mu buto okutuuka mu bukulu. Aboogi b'obwongo bakizudde nti amabeere ag'emyezi egy'obuwere ge bayita colostrum nti ge gasinze okumaamirwa ebirungo ebikola ng'eddagala lyennyini eri omutima gw'omuntu mu bukulu omwana n'alyoka aba nti ali mu mbeera ennungi entunnunsi ne ziba nga tezimalaga mu kuba. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kwa luno omumanyi ddala Dr. Miriku Kozeta agambye nti bongedde n'okukakasa amaanyi ag'amabeere g'abamaama mu kugumya omubiri ne guba n'amaanyi agalwanyisa endwadde nga zirumbye omuntu mu bukulu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.